tubagamba ebbanga lyonna nti tuba twagala kuteeka buli kintu kyonna ku record era kitukoze bulungi olunaku olwaleero tuze ne tulaga obutali bwenkanya twogedde ne ku nsonga ya jamas ezo ze batutambulizaako ne twogera ne ku bannakenya be baakwata era poliisi negamba nti egenda kubyogerako naye tebanabyogerako abutunaabo baganda baffe abiri bannakenya bajja wano nga baze nabo ne bagamba katujje ku lwali tulabe kigenda mu maaso babawamba abutunaabo tebaleetebwangako mu kooti tetumanyi waabwe bali twogedde ku nsonga ya jamas ezitutambulirako nga buli wetubeera namwe wamawulire musobola okiraba bwe tubeera wona wonna intaneti ebeera teriiko bulungi kubanga batuteekako jamas ezitutambulirako twogedde ne ku nsonga y'okutulemesa okubeera ku radio stations ez'enjawulo nga bagenda batiisatiisa radio stations nga babagamba abo temubaho singa ebyo byonna byonna tubivumiridde. Gregory Mugishamuntu, the presidential candidate for the Alliance for National Transformation. One of the agreed positions out of this meeting, the commission and members that were in the meeting agreed that our method of fundraising for resources for our presidential candidate is lawful and it is acceptable under the law. So that was one of the issues that was raised during the meeting, and we are happy that the chairman of the electoral commission has pronounced himself clearly on record by law that we are allowed to continue soliciting for funding in the way we have been doing it by reaching out to the citizens, to the population in all ways, provided it is legal, it is not unconstitutional. These monies are from the population supporting the cause, but also the gesture that by citizens contributing to the cause, to the presidential campaign of our candidate is one way of building a new culture and a new trajectory that citizens own and can hold accountable the political parties and the candidates. Yarero era tubasanyufu nti electoral commission chairman ne ba commissioners n'abalala babadde meeting bakanye naffe aba Alliance for National Transformation engero gye tubadde tunoonyamu sente nga tusondamu sente za candidate waffe Mugishamuntu kugezaako okutambuza campaign zaffe. So one bakanyiza naffe nti kiri mu mateeka era tugendere ddala tugende mu maaso nga tunoonya ezo sente ezo nsimbi nga tusonda kuva mu bannansi mu citizen mu bannansi b'eggwanga mu population. So ekyo kyekintu kimu kitumanyi nti kiweereza eddembe oba ebbeetu for abanansi holding accountable political parties oba n'omukulembeze yenna babadde nga basondedde sente era kituyambako nti bw'obaba ng'omuntu ng'azze kizimba culture oba kizimba what is the culture enkola kiteekako enkola y'abakulembeze okuteekako obwerufu engero gye bakozesa mu ssente z'omunnayuganda kubanga ffe nga Alliance for National Transformation bwakakati tutufuna ssente okuva mu electoral commission because tutunafuna member of parliament era etteeka erirala eryandibadde nga lituyamba fe okufuna ssente kuva mu electoral commission ng'ebibiina tebanaliteeka mu nkola. So we have resorted to reaching out to the public for fundraising for resources to finance our campaign, and we want to thank the public for those that have come to support us, and we continue to call the public to fund our presidential candidate who we believe that is a presidential candidate with the track record to transform our country, Uganda. Thank you, sir. Omukiise akiikirira kulira Frank Kabinga president wa RPP mu kalulu kano. Ensonga ezaffe zibadde bbiri okusinga. Ensonga esookera ddala ya before mwe twalagaana nga tukola harmonization program ekya districts twakkaanya nti teri candidate
agenda kukkirizibwa kubeera mu disitulikiti erimu candidate mulala naye tubadde twesanga nga candidate naddala wa NRM nga muba mu disitulikiti eyo ate n'osanga nga candidate omulala ayingiddemu mu disitulikiti eyo gye tukikkaanyizaako tewagenda kuddamu kubeeramu ensonga eyo kuba nti candidate ayingira mu disitulikiti endala kuba disitulikiti nnyingi okusinga naffe ba candidate. Ensonga ey'okubiri yeya poliisi kuba twesanze ng'okuva kampeyini lwe zaatandika tewabadde lutalo wakati w'aba candidate oba wa bibiina bya njawulo naye ng'olutalo lwonna tubadde twesanga nga luleetebwa poliisi eyingira mu bantu abalina emirembe gyabwe ne candidate gw'osanga titalina bantu bangi nnyo bali awo nti bakoze procession ze beekwasa ne weesanga nga ate naye bamuyingiddemu naye amenya amateeka nga bakugaana okugenda mu kifo ekimu naye ng'ate kiri mu disitulikiti eyo gyewakola ki gye wasaba. Tukaanyiza nti disitulikiti yonna gy'oba wasaba olina eddembe okugitambula okuva ku nsonda okutuuka ku nsonda. Ekyokubiri ffe oba bakandidati baffe si be balina obuyinza ate kati okubuulira ba DPC b'ebitundu ebirala nti tugenda kubeera mu kifo kino. Ekitubeezezza n'abakulu ba poliisi mu lukiiko luno, abakulu ba poliisi be balina okutegeeza ba DPC n'abapoliisi baabwe mu bitundu bye tugenda okubeeramu nti candidate so and so agenda kubeera mu kitundu ekyo. Mu bufunze bwe nyagadde okuba kubanga electoral commission yatuyise ng'eyagala okugyawo complex addressinga complex acandidates ze barayizinze different candidates era naffe ne tutwala omukisa ogwo okubabuulira nti ffe tetulina buzibu na electoral commission kubanga omulimu gwayo ogw'okusunsula abacandidates yagukola bulungi era ne batandika okukola ki traversing for votes traversing the whole country. Naye obuzibu bwe tusanze nti poliisi yekiika mu makubo yetugaana ne candidate atalina procession atalina bantu bangi naye nemugaana okutuuka mu kifo kyayagadde okutuukamu. Ne tubawo example ya Hoima RPC waayo yatugaana okugenda okukozesa Boma Ground gye twali tusabye ate n'alagira ne ba advance team yaffe ey'amabirizi bajjemu saati t-shirts z'amabirizi bambale za NRM balyoke boogere naye ekyo tukirina on record era tumutwala mu kooti ng'alagira abantu baffe kind of bullying ng'ababulinga abagamba nga tebanakwogera naye RPC wa Hoima nti bajjemu saati t-shirts bambale za NRM kubanga baagala kujjako boosi we. Ekyo tukiraba nga si kirungi kubanga ffe tetwalina procession tetwalina abakandi bantu bangi nga tutambula naye era naffe baatuyisa mu kyalo ne batujja mu tawuni ne batuyisa mu kyalo Hoima tetwayingira mu kibuga nga bakugira okugenda w'oyagala. Kale tumugambye tubabuulidde ba representatives ekirungi abapoliisi babaddewo ekitukoze obubi bano abajja ati tebaliiwo kubanga batera nnyo okuinterfieringa naye their representative of police bweyabe ababaddewo abapoliisi tubagambye tujja batwala mu kooti tubasamoninge personal individually kati ngoyo RPC gwe tulina ku record kubanga ekyo tekinvolvinga electoral commission yamala okukola omulimu gwabo naye bo bali kuinterfieringa ne process. I think they were doing real drilling, military drilling, but you will not see the police come out to say that there is any offense being committed, etc. Of course, you're saying that is cadreship training, but what cadreship training do people do with NRM t-shirts and say these are NRM mobilizers going to campaign for NRM, etc. So we condemn the double standards, especially that has been the key point, the double standards, that where they see NUP supporters, because we've been telling them, General Museveni moves and blocks roads and starts campaigning. Not just to say that he's moving, but you've seen in Luwero he was doing stopovers, blocking roads, people are gathered there. You will not see the police come out to say anything. When he was going in Luwero, you saw processions, people moving with border borders, but when it is NUP, they say that is illegal, that is wrong, they start arresting our people, etc. We talked about, we condemned the arrest of our people yesterday. As you saw the police saying that over 29 people were arrested yesterday around Bujuko. And we asked them why, because those were supporters moving from different parts of Mityana to go to the rally venue, and
you saw the RDC saying that we shall not allow people to move from other districts to come to Mityana. We asked them, what law does that mentions that? You've seen every time the NRM is moving, people, they have to ferry people from neighboring districts, from wherever, to go there. For us, we don't even ferry people, but if a supporter wants to move from a certain district, from Kasanda to Mityana, to listen to the message at a public rally, what law does that break? So those are some of the issues we raised. Police has banned processions. Processions are provided for by the law. Processions should be regulated and not banned, because the police, the Electoral Commission, anybody does not have power to ban something that the law provides for. I read for them section 4.1 of the Public Order Management Act, which defines a public gathering to include processions. So processions are permitted, but we are saying that the police, the role of the police and the military is to come in and not even the military, because the military has no place in these activities, but the police can come in and regulate. And as you've seen, our people have always been peaceful. Of course, we acknowledge that even on our end, and we've been saying this every day, that there are some areas of improvement. Sometimes when you know, our supporters violate any laws and all that, you've seen our president sometimes meet our teams to tell them, stop violating the law, stop doing this and that, because we want our campaigns to remain peaceful and not to endanger any person. Away from this meeting, Muluchiko, wakati wa kachiwa kebe kulonda, ne security forces, ngabo mulabe wa police babade wano, nabala netubagamba nti netulaga obutali bumativu ensongeza enjawulo. Ekisooka mulabye nga batujja ku makubo agali direct ne batuyisa mu byalo okusobola okutuuka ku venues zaffe. Netuvumirira ekyokutulemesa okugenda ku bifo oba venues bye tuba twesaliddewo bo ne basalawo okutusindika wala nnyo wetwali badde tetwagala genda, era muze mukiraba mu Iganga n'olunaku lwajjo mu buli district Kamuli n'awalala abapoliisi bajja ne bagamba nti NUP candidate talina campaigninga municipality, talina campaigninga mu town, alina okugenda eyo. Era ne tubabuuza waliwo ebitundu aba NRM we bakkirizibwa okukola campaign zaabwe nga aba NUP tebakkirizibwa kubeerayo, era ne tubalaga nti baze n'obutambi abalaga aba NUP bakola processions n'ebirala. Ne tubabuuza lwaki temuleeta aba NRM, muze mulaba aba NRM nga bakola processions zaabwe nga poliisi tevaayo, temulabangako oyo Lutuuma Kisooke ng'avaayo, omwogezi wa poliisi nga balaga nti bano aba NRM baabo babadde mu procession n'ebirala bwe bityo, bagenda ne balaba aba NUP. Ekirala ne tubagamba ffe twagala campaign ez'emirembe, twagala kulaba nga tutambulira ku mateeka, naye kye tutakkiriziganya nakyo kyekyokubeera n'abaana n'ebyana mu ggwanga. Tetugenda kikkiriza ekyo ekya double standards okudiscriminatinga abantu. Ne bagamba nti NUP yo tegenda kubeera mu bibuga, naye ebibiina ebirala bikkirizibwa okubeera. Ekyo tukiganye era ne tubagamba sikyabwenkanya, tetukikkiriza. Twogedde ku musango gwo gwe batedde ku bantu baffe bawaiswa n'abalala ogwa unlawful drilling. Bagamba tukola drill z'amagye, naye tubalaze ebifaananyi ku weekend eno yennyini nga oyo Secretary General wabwe Todong abadde n'abawagizi ba NRM bakumba nga balina kwegamba balimu bakola ebikolo by'amagye byennyini, ffe bye tutakola. Sinawulira omwogezi wa poliisi bw'avaayo okukivumirira, naye abantu baffe buli lunaku babaliisa akakanja babakwata mu unlawful drilling. So no procession twajogeddeko era ne tubalaga etteeka erya Public Order Management Act li providing oba liraga nti enkungaana ezikkirizibwa mu mateeka processions mweziri, naye etteeka kye ligamba nti zibeere regulated. So ffe kyetwagala kyetugamba nti tulina okukola kyonna ekitali mu mateeka, naye tuba twagala processions zaffe zigende mu maaso, poliisi isobola okujja n'eziregulated. Ate mulabye buli wamu president waffe wabadde, abantu baffe babeera ba mirembe, kyebaagala just kutambula ne candidate waabwe mu ssanyu, teri gwe bakuba, teri kye bamenya, baba baagala kubeera peaceful nga basanyufu. Waliwo essuubi nti embeera egenda kukyuka mu luvannyuma. Tubagamba ebbanga lyonna nti tuba twagala kuteeka buli kintu kyonna ku record, era kitukoze bulungi. Olunaku olwaleero tuze ne tulaga obutali bwenkanya. Twogedde ne ku nsonga ya jamas ezo ze batutambulizaako, ne twogera ne ku bannakenya be baakwata, era poliisi negamba nti egenda kubyogerako, naye tebanabyogerako up to now. Baganda baffe babiri bannakenya bajja wano nga baze nabo ne bagamba katujje ku rally tulabe kigenda mu maaso, babawamba up to now tebaleetebwangako mu kooti, tetumanyi waabwe bali. Twogedde ku nsonga ya jamas ezitutambulirako nga buli wetubeera namwe bamawulire musobola okiraba, bwe tubeera wonna internet ebeera teriiko bulungi kubanga batuteekako jamas ezitutambulirako. Twogedde ne ku nsonga y'okutulemesa okubeera ku radio stations ez'enjawulo nga bagenda batiisatiisa radio stations nga babagamba abo temubahostinga, ebyo byonna tubivumiridde. Ensonga ya
That is English. Yarhanga. I came to the Electoral Commission to represent candidate Yoweri Kaguta Museveni of the NRM. What transpired in the meeting? Well, in the meeting, which was chaired by the chairperson, the first we have had, all the others were chaired by other staff. This is the first meeting we have had chaired by the chairperson and all the commissioners present. The chairperson raised some issues that about the conduct of the campaigns, and everybody said the campaigns were so far peaceful. But there were some issues. People talk about having processions on the roads and so forth. The chairman took us through the laws of which govern the presidential elections and the laws governing the country. For instance, on processions, it has to be cleared by police in accordance with the law. And they even showed the police because there was accusation on the police that they stop people from going where they want to go, they are stopping processions. And the police showed like an incident when I think the NUP candidate was going to show the footage. Was going with so many people, I think from Kampala up to Jinja using the old Kayunga Road, and there was an accident where 5 people had fatal injuries and they are now admitted, I think in Mulago. And they were saying, please, this can be stopped. Why should you close off the whole road and driving on top of people sitting on top of vehicles and so forth, and then you cause accidents among yourself? So that's not normal. It's out of question, and I'm sure all our colleagues who have been here have seen that it's not right to transport people from one district to another. If you're going to be in Jinja, get people from Jinja. If you're going to be in Kamuli, get people from Kamuli. Don't move them from Kampala with so many people, 200 people or more, to take them to a rally where you're going to be. I think that's where the issue is. As far as we are concerned, as NRM, we don't have any issues so far. Because for us, we abide by the law. We follow what is in the guidelines. We sat here sometime back before the campaigns began. We agreed on the campaign program. Anybody wants to change it, to make an adjustment in the program, you have to inform the Electoral Commission. The Electoral Commission has to clear you and say, okay, you can go ahead on that day to be in that district, on that place, because that day does not coincide with any other person. So we are abiding. Even yesterday we were supposed to be in Lira and Kole districts, but we informed the Commission on Friday that the President will not be in Lira because of other duties, but we even sought for another date, and that date we have even said that date we shall not be there, we shall be somewhere else. So we cannot impose ourselves on the Commission. We have to seek the Commission if we want to make an adjustment. Mr. Yarhanga. It is the President. When the President is moving, because of security, some of the areas are blocked for that purpose, and when he passes, it's open. We have not had a whole road closed for a whole day. It has not happened anywhere. And but we don't have processions. Have you seen a president in a procession? Never. Sometimes when he stopped along the road for stopovers, he speaks to people and continues. We don't allow people to follow the president in a procession. We don't allow that. You show a footage where the president has been followed by 200 people, 300 people in their vehicles, on the borders and so forth. No. The question on unlawful drilling. I'm not aware about that drilling I talk about to happen done by NRM. So there was somebody made that accusation. I haven't seen it on the footage. I haven't seen it anywhere, so I cannot comment on something I'm not aware about. Abakiikirira ba presidential candidates bamunana tubaddewo meeting yesoose okubeera chaired by the chairperson electoral commission yennyini nga ne bonna aba commissioners abalala omukaaga nga bwe bali bonna babaddewo abasecurity babaddewo. Ekikulu chairperson atutangaazizza era babadde awulira okwemulugunya mu bantu engeri abantu abamu gye beeyisaamu mu ngeri ya campaigns. Abamu ebimu babikola babikola nga balowooza bituufu naye nga si tebiri mu mateeka. Kati nga ogamba
oli muntu atambula kandi atambula naba nga oluguudo awerekeddwako abantu bangi oluguudo lwonna ne balusiba kati abalala bagala kukozesa oluguudo olwo naba nga tosobola lukozesa lwakuba eyo mu luzungu eyo bayita procession kakati n'abagamba mu mateeka oba ogenda kukola procession osobola kutegeeza poliisi nejja neyeba nga obunga bumula abantu buki mu kibuga ng'abaana baba amasomero bakumba mu kkubo poliisi ebeerawo obusi n'ebbandi nga balagira abantu abalala mwe muveewo bano bayitewo ate kibeera kya kaseera katono kuba omanyi kyakubeerako wakutewa ssaawa 4 banenya kitundu nga kiwedde naye katoyinza gamba olunaku lwonna oba nogamba ssaawa sizimanyi naye njagala kola procession simanyi ssaawa zinabeera ssaawa meka kufuka ssaawa meka kirina okuba nga kiriko ekikomo ffe tulina kwemulugunya kwonna kubanga ffe tugoberera amateeka ebyo byonna biboogerako bibadde bagamba abantu abakola procession mu makubo abantu abakyusa programu yaabwe nga tebategeeza electoral commission ffe tunaba kukyusa nga tetutegeeza electoral commission buli kyetwagala tukiyisa mu electoral commission nebategeeza leero fakti tunaba kukyusaamu bwetubadde twagala okukyusa nga programu yeerira naye tubagambye olunaku lwetwasabye electoral commission wadde tenaba kutuddamu lwali tusabye titwagala kubeera kunaku olunaku tujja basaba olunaku olulala ffe tukimanyi bulungi kubanga kino tukibadde mu pale bank olina obaobeeramu candidate olina okugoberera amateeka g'eggwanga ate n'okuwabulwa electoral commission okwekuweereza ffena baatuwa twasayininga memorandum of understanding ne batuwa presidential guidelines tulina okugoberera tetuzigoberera bulungi tulina kwemulira kati wafenga kakiiko kebyokulonda abakulembeze abakulu b'ekitongole kya poliisi Uganda Police Force n'abacandidates oba aba agents ba presidential candidates olaba ezirimbirewo agents bazze ng'akakakiiko twa pulezidenti kyetaagisa tubeere n'enkungaana agazi mu biseera ebituufu kwegamba tusobole okumanya ebintu bya campaign kati bitambula bitya nga bwe bumanyi ba presidential candidates batandika campaigns ennaku 29 mwezi gw'omwenda kati bakamala ennaku nga 8 ba 10 nga bawenja kalulu ebintu bitambula bitya kiki kitwetaagisa okulongoosamukko biki balina ensonga yonna bemulugunyako banneka kwegamba twabayise bonna kubanga twakisanze tubadde tutandise okufuna reports bamawulire nga gagamba nti waliwo bamu bacandidates bemulugunya eri ebitongole byokwerinda babagaana okutuuka mu kifo kyogenda okukolera mu kampeni ekyo olukungaana olwo twalwise era twateeseza ku bintu bingi bwatambudde bulungi okutwalira wamu ba agents ba candidates banokodeyo akantu nti olusi ebitundu ebimu waliwo abakulu b'ekitongole kya poliisi ababalemesa okutuuka wabwe balina okuba enkungaana za campaign kati twayagadde bakyogere nga nabapoliisi we bali bafune abapoliisi baba babaddamu bangu ffe tugamba nti omuntu wabeera candidate waddembe kugenda mu bitundu by'eggwanga ng'atalaaga okunoonya kalulu naye jjukira nti abakandisi bwe baamala okusunsulwamu okwewandiisa baatuula nakakiiko k'ebyokulonda ne bakaanya engeri gye bagenda okutambuzaamu kampeyini yaabwe tutandise harmonized campaign schedule program kati olina okutambula kandi otalina kugoberera ebyo ebyateeka mu puroguramu bye bakaanyizaako naye twakizuudde nti waliwo bakandisi abamu batandise okukyusa nga batwandikira bagamba nti tubadde tusaba olunaku olwaleero tutuuseemuko tubeere mu kitundu bwekiti naye nga bakandisi bala balina okumanya ebyo byonna tubiteesezako na poliisi newayo ensonga ne batulaga ebifaananyi engeri abacandidates bamu babadde batambula mu makubo ekkubo lyonna nga balizibye batambula mu ngeri emenya amateeka agakwata ku bya trafiki batambula oluguudo luno n'osanga nibo balusazeewo
ate kyekyavira nakabenje ndowooza yali gurupu ya Mwami Kyagulanyi baafuna kabenje mu ngeri eni y'okutambula mu ngeri tagondera mateeka naddala amateeka gakwata ku entambula y'ebidduka mu makubo. Kati ensonga zonna tuzogeddeko ne tugamba nti naye message waliwo obubaka obwafulumye kuva eri I think ba agents bakandi ne bagamba naye okutwalira wamu ku Burundi ebintu bikyatambula bulungi, teri kubagana, teri kuyiwa musaayi, okujjako oluusi bapoliisi n'abapoliisi nabo ne banyonyola naga nti kakati ensonga ezo yokuba nti oluusi tugamba nti muyitire wano muleme kuyita wakati mu kibuga, kubanga wenayita wakati mu kibuga n'abantu bana bangi mugenda kutaataaganya emirimu ya bizinesi z'abantu abali mu kibuga, naye oli kandidate takkiriza, naye okutwalira wamu oluvannyuma babijongolola campaign ezitambula. Akakiiko k'ebyokulonda bajjama byebiki temugenda kubinoonyerezaako ng'akakiiko biki ebyama byebiki mukwata mu intaneti yaabwe RDC abamu ng'ab'emityana bavaayo ng'ow'emityana waba RDC yenna n'agamba nti yadde waliwo puroguramu yakolebwa nga abakandidates ne balaga we bagenda okukola campaign mu kitundu ky'eggwanga, ye n'ava naga nti kijja kusoboka. Well, that's an ignorant fellow, very ignorant. Era ne bwa RDC tabusaanidde nti njagala kyokka kubanga mu mateeka campaigns za presidential candidates ziri mu mateeka. Ekyokubiri, akalulu ka bonna kali mu ssemateeka nti buli myaka 5 bannayuganda banalonda nga bakulembeze baabwe. Omukulembeze oyo yenna yeewaddeyo ayagala okusimba ku kifo ky'obukulembeze waddembe okugenda mu kitundu kyonna ky'eggwanga eriyitibwa Uganda ng'akuba campaign. Kakati bw'obeera simanyi RDC simanyi ani n'ogamba nti tetujja kukkiriza omuntu yenna okujja okuba campaign, gwe mu ofiisi okola mu ki vaayo ogenda olunda embaata tulina ekyumanyi temugenda bakomako kyeyanga babatubuulire ugenda batuuka mu mbuga z'amateeka. This country is governed in accordance with the law. Eggwanga lyaffe litambulira mu mateeka. Bwe bavaayo ne tugamba nti tulina akalulu ka bonna nga ssemateeka bw'agamba, abantu ne babasunsula musanatu ne baleeta ebisangizo byetaagisa ne tukakasa nga akakiiko k'ebyokulonda nti ono asunsuddwa akutte bendera yekibiina bwe kiti banamunikira. Etteeka nirigamba presidential elections negamba nti bakandidats bonna baddembe okugenda mu bitundu byonna by'eggwanga naye nga basinziira mu ki puroguramu eri bakanyizaako. Teri muntu yenna alina obazibira, teri muntu yenna asobola okuzibira presidential candidate okugenda mu kitundu bwe yalaga nti alina kubeera kitundu bwe kiti. Teri oba ogambe nti omanyi nti oli munnayuganda nti omanyi amateeka gegategeeza. You don't have that right. You have to have no power. Na report yonna egamba nti RDC wegindi atugambye nti tetujja kuba campaign. Baba tubuuli mateeka we gali. We shall deal with them according to the law. Era mulabye tente ezidde abantu beemulugunya nti yali njagala kwewandiisa kwesimbawo kifo kino sakkirizibwa oba kino sakkirizibwa naye waliwo bw'obanga wazze ngo okutebendera ya Nuupu ekibiina ne kikukakasa nti gwe kandidate waabwe tokkirizibwa ate okukyusa n'ogamba nti zijja kuba mateeka obudde wansi nga oli wa Nuupu okuggyako bweba nti akalulu akabonna kakuwanga wawawangulwa amina akalulu k'ekibiina wawangulwa mukalulu k'ekibiina amateeka tegakugaana kujjanga namunigina tegakugaana jalakiddamu bwewanga wenyigira mu kalulu k'ekibiina ne bakuma kaadi oba ne bakuwangula ne batakuwa gundi ebendera oba kaadi okay amateeka gakukkiriza ojjenga namunigina naye abatakkirizibwa bemana abayingira mu elections za special interest groups okuva wansi ng'abavubuka abantu bakulu baliko obulema bw'ova wansi ng'oyingidde ng'okutte bendera tekiikirizibwa okukyusa naye banga wenyigira mu kalulu k'ebibiina ne bakuwangula
wanotamatira wanotakkiriza n'ogamba nti nja kujja nga Munigina ssemateeka kukkiriza. Kye abeerondera obubonero nga tebannajja eno mu kakiiko obufuna eno ne babuteeka ku posita ng'ate temunnaba kubasunsula kuba ekyo simanyi oba tikiri mu mateeka kwegamba amateeka gagamba nti bw'obeera na Munigina akakiiko k'ebyokulonda kaleeta obubonero n'olondamu akabonero k'oyagala ku ssaawa eri y'okubeera nominated ku lunaku lw'okusunsulwamu naye akabonero tuweewa akabonero nga tonasunsulwamu kubanga tuli candidate kati nobeera otya na kabonero nga tonafuuka candidate naye kyekisooka nti olina okubeera candidate akakiiko ne kakulaga obubonero buliwo n'olondamu kabonero nolwekyo ebyo byo tebirina makulu. Meeting between ourselves as electoral commission, the leadership of Uganda Police Force, agents of political candidates, we decided as a commission to have these regular meetings between ourselves and all the other stakeholders, especially candidates and the Uganda Police Force, in order to see how the campaign programs are moving so far, to prevent any episodes that may result into unnecessary misunderstandings, unnecessary violence, distortion of the whole process, and so on and so forth. So we wanted each side to bring their issues on the table, ourselves, the police, and the candidates, so that we can agree on how to resolve them and move forward in the process. But one message that came out from the agents of the candidates, they said so far, the campaigns are moving on well. We have not witnessed incidents of violence, bloodshed, or anything of the sort. And we applauded them. However, they also raised certain issues that are of concern to them. For instance, I think there are some candidates who are saying they are being hindered or obstructed by police in some areas when they are heading to the campaign venues. So we wanted the police to respond to this specifically, because they are responsible for ensuring law and order prevails in these areas and that the security and safety of the candidates. Now, the police on their part say some of these candidates, contrary to the guidelines the Electoral Commission issued of not holding processions along public roads and disrupting other road users, some candidates have started doing that or had started doing that, and police had to come in and refrain them. Secondly, some of the candidates, when they are heading to the nomination venue, they want to pass through the busy business areas of this town or the city or the towns where they go. And the police say, no, instead of you passing through the city with all this mass of people, why don't you use alternative routes to get to your venue? So these are the things that we have been addressing. These are the things we have been addressing. And I think I was glad, as a commission, we are very happy that we had this meeting, a number of issues were addressed, and we hope going forward we shall see those small issues that were being to emerge will be addressed at that point. Chair, the question of jammers in the meeting was raised, I think, by Luis Rubongoya, who is the agent for candidate Kyagulanyi. Well, we tasked police said, as far as we are concerned, we don't have jammers at any of these candidates' political campaign rallies. So the police denied. As EC, we don't deploy jammers. No, we don't. For us, all we know, we have the candidates are at liberty to go and campaign in any part of the country in accordance with the harmonized campaign program. Now, on the issue of RDCs, I have not had any specific report of any RDC who is stopping or preventing any candidate from going to this. But if any RDC purports to do that, it will be clearly outside the law and will be dealt with in accordance with the law. Chair, some candidates who were... Because you see, if you are an independent candidate, it is the Electoral Commission that provides you with the options of the symbols available, and you select or choose one. But you can only do that at the time of nomination. You can only select a symbol at the time of nomination, not before nomination. So if you are an aspirant and you have already printed campaign posters and you have assigned yourself a symbol,
Now you're wasting your money. Supposing we don't give you that symbol, you may get to the nomination venue and then they tell you that symbol has been taken by somebody else who's also contesting for this position. So I want to appeal to the aspirants, hold your peace. You will get a symbol on the day of nomination. Don't you start using the symbol you are not even given by the commission for now.